Sebo. Mukama nebe. Amina sebo. Nkubideko ku Pastor Bujingo. Ono si Pastor Bujingo. Nze personal assistant we sebo. Yes sir. Kati kyembadde mbuuza. Yes sir. Anti adde ogambe tulina okusonda sente z'okuzimba church. Yes sebo. Kati mbadde njagala nkuteereko ku neeno sente. So mukama wange nja kuba neyanziza ogenda teekako obukadde 10, 20, 30 simanyi mukama wange mekazi ogenda teekako. Mbadde njagala nteekeko 2,000 Musumba. Musumba. Twetaaga obukadde 10 oba 8 ogenda kuteekako 2,000. Endigamu abaaki. Musumba ze mbadde nnyinawo. Nosobola 2,000. Musumba totabuka ze sente ze mbadde nnyinawo. Gano ziwe nnyoko. Abantu baleeta sente za point of information anti point of information nze abantu baleeta sente zange mu church mbazimbidde kanisa eri 3-in-1 side emu ina kalina fulo 5 ne side enda ina kalina fulo 4 side enda siya kalina kizimbe kiri wali ku lusozi wa kiri wano ku lusozi wa Kawaala. Akatambi ako kenkuzanyidde ngenda kakuzanyira okuba gye katandikira paka gye kaggwera naye ate bannayuganda wano we tutuuse twandibeera nga tukisussizaamu okusinziira ku analysis zentera okubeera nga nkola wanino ku SMX media ne stories zentera okubeera nga nkuleetera nandiyagadde okukozesa obumanyirivu bwange ng'omuntu bwe nnina okutegeeza mbu akatambi ako n'eddoboozi eri mu kubeera nga litambuzibwa nga liragamba omuntu yakubidde personal assistant wa Pastor Aloysius Bujingo n'amuddamu ebifaanagana we bityo mbu byandibeeranga nkiddamu okusinziira ku analysis gyenkola wano ku SMX media ne information gyentera okubeera nga mbawa ebyo bisetup by'abantu abaagala okubeera nga bafuna likes ez'obwereere sikyogera in any way kubanga ekisookera ddala nze ng'omukulu SMX ndi musajja mu Islam oli ayinza okugamba nedda mwe olindigaza pastor nedda nze ndi musajja mu Islam that means ekintu kye ndi mu kubeera nga njogerako siri biased ku kyo nkyogera out of experience okusinziira ku ngeri gy'ayogeramu n'okusinziira ono ngeri gya replyingamu n'okusinziira ngeri gye kaakomekeredde ka audio Boli yasetinze munne bayogerezeganye engeri gye batandisobodde kugamba akubidde Pastor Bujingo direct eddoboozi nga tebajja sobola lifekinga bulungi oba eddoboozi nga tebajja sobola lijjayo bulungi muntu kakasamba dda kituufu oyo Pastor Aloysius Bujingo n'agezaako okukubira munne yeefuule personal assistant we n'asobola okubeera nga ayisaawo kyayagala okubeera nga bayisaawo naye nsobola okugamba mbu akatambi akugenda kakuzanyira ne si yenkola ennungi gye twandibadde nga tugendamu okusinzira mu yakati ate right about now tulina nkubeera nga tutakula bwongo ku nsonga ya AI nange ekyo bulungi mwe tuyinza okubeera nga tugiganyulwamu okusinzira mbu abantu ate AI batandise okubeera nga bazikozesa mu ngeri etali nungamu. On top of that ngenda kuzanyira n'akatambi ka Pastor Omugenzi Yiiga ng'ayogera ku nsonga y'ekkanisa okusinziira mbu byebiriwo ebireetedde n'abantu okubeera nga bakola amaloboozi agaliko egatebwa sitante ezifaanaganako bwezityo za Pastor Aloysius Bujingo okuvaayo kwongera kusaba ssente za kkanisa olyeba oli awo kkanisa ennene ng'omusingi gulina tandikibwa ddala na ssente eziggumiddwa ssente ddala nga zeezo zitegeerekeka nera ezitanaba kubeera nga ziwerawo zinaba ziweze yatugamba omusingi gujja zimbibwa ne ya Pentagon ejja kubeera nga ezimbwa obutabi bonna bonna kambukutereko ng'oli version ya Pastor Yiiga lwaki yafata ina nnyumba yonna naye nga kyagizimbye n'okudirating ne situation eriwo lately naye nga sinabeera nga mbekuterako kankusaba mbyo subscribing hano ku SMX media tojja kubeera nga misinga updates naddala nga zino abantu baleeta sente za point of information anti point of information nze abantu baleeta sente zange mu church mbazimbidde kanisa eri 3-in-1 side emu ina kalina fulo 5 ne side enda ina kalina fulo 4 side enda siya kalina kizimbe kiri wali ku lusozi wa kiri wano ku lusozi wa Kawaala. Kati abantu we bateeka sente zaabwe balabawo si basiro nze gwali obulisomyeko mawulire nti Pastor Yiiga ina amaka gazimbye lubiri lulamba abantu nze nsulya ddala ku church sinazimba maka anti nasuubiza Katonda wange nasuubiza Katonda nti nze nga sinaba kukola bintu byange kwagala kwange njagala nsooke nzimbire Katonda ennyumba ye era kye ndiko nzimbye